ndowooza nti kituufu Sseggona okkomawo. Tukoze ensobi nnyingi mu Buganda. Ababaka abagundiivu ng'abo wano mu Buganda tulinawo ababaka ndowooza nga bana bokka. Tuve mu kukyamuukirira okutwala omubaka. Abantu abamu babadde balina ensonga nti omubaka tabookyayo. Bamufuna bubi omubaka tayokyeza mu kamera. Ffe atookyayo. Nakati nkyamwagala Sseggona ng'omuntu naye simuwa kalulu. Yayita banne bakapere naye kati ye yeefudde eddiikula. Simulabangako ng'azina naye kati omuziki gwe gwakuba gusigana ogw'owalukagga. Abantu ba wansi ffe tetumanyi by'amateeka. Ekintu kyetutegeera kiri kimu kikolwa. Sseggona ayina okitegeera tisi yategeera yekka mu nsi yonna. Naawe soko wetunulemu ewakaawo nga tonnaba kunenya munno g'oli mutuukirivu ebitundu 10 makaago tujja suula matiriyo ate twejjusa oluvannyuma. Nze nzijukira 2021 nga tulonda kino ekisanja kigenda okuggwako twalonda ekibiina kimu ne tuweera bwezi naye era ebitundu ebimu tukaaba. Kampala tukwatako twagala okumanya Lukwago abeerewo Lukwago agende. Andi munamateeka situmuganye naye Kampala simuzi wa misango nti ajja kuba awoza misango. Sebo nze naalisabye Lukwago naye atuweemu alekere bali mwezo aweemu omulala naye yeyagalemu mu keeki y'eggwanga. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bupati obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Nze lujja banyabo ne baseba abatwala okwetoola ensi yonna nkomyewo mu kooti y'abantu we tutuula ne tusengejja ensonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga Uganda. Kaseera kano ffenna tukamanyika byabufuzi kyovula tujja tambulira nnyo kweze zitambula mu kisawe eky'ebyebufuzi ate mu maaso kaawo nga tumaze okulonda tunaatunuliranga ensonga endala kuba nze nammwe tukkiriza nti abantu bano banjawulo nnyo we kijja mu kuwa endowooza zaabwe era mmanyi nti we twatandikira buli omu yalina gwakwoneramu nga atisiti oli watamugeza ku mukulu ono ng'alina akalevu atunuulira ekika ky'olugoye lwayambadde n'agamba nti yayambadde kalaweti ateesezza ebintu binnyumidde. Kale nno y'ensonga lwaki tugenda kuba nga tutambula nabo ebbanga lyonna ng'era bwe twabasuubiza babeere ng'ate batuusa eddoboozi lyabwe eri buli oyo yenna gwe kikwatako. Kaakati we tugenda okuba nga tutandikira abantu bano etwali wano abasinga baali bakoneddemu Walukaga nga bagamba nti Sseggona takomawo wadde twalinawo n'ab'omukulu Sseggona ku bantu nga bwe endowooza yaabwe. Bwe twogerera omukulu Sseggona yeewandiisizza era alaga nti omubaka waali 2026-231. So tugenda kusooka tujje ensonga eyo mu ddiiro nga tetunnayanjula nsonga ndala ze tugenda okuba nga tukoonako naye nga tujjawo ensonga eyo alina akayimba ke yabakooneddemu yabagambye nti ompalanira bwereere ompemula naye ompemulira ki bwereere oye Sseggona yogeddwa abatalina kujooga naye nenzikiriza kubanga obuvunaanyizibwa bufaanana bwe butyo waliwo abankolokose ate ebiro ne bituuka ne bakomawo gyendi ne sisiba busungu kubanga abakulembeze tebakola batyo. Abantu abanneesimbyeko bakyayina obudde okujja gyendi ne bayambako ku ngeri ki gye bavaamu mu kalulu. Kale tutandikire wano. Sseggona agamba nti abamwesimbyeko bakyalina obudde obumwegattako. Bampita Mutyaba Steven mbeera wano Bujuuko.
kyabadde kituufu Sseggona okudda kubanga mu nsi yonna memba ba paalamenti tebabateekako kkomo olw'ensonga nti okuteesa kwetaaga bumanyirivu ate kwetaaga omuntu amanye ekyokukola nga munnamateeka. Munnamateeka bano abalala kibalemesa okuteesa mu paalamenti kwe kuba nti tasobola kunnyonnyola tteeka na kulivuunula, ate balooya abasinga obungi be bayambako bannaabwe abatamanyi mateeka kuba paalamenti eyisa buyisa mateeka, be bayambako bannaabwe okusobola okumanya ekyokukola. Era ne mu nsi yonna y'ensonga lwaki memba wa paalamenti tebamuteekako kkomo. Ffe tuli basanyufu n'omubaka waffe kubanga bulijjo tubadde tufuna bano ababaka ab'omu nkuubo abateesezza mu nkuubo ng'era bakisanja kimu. Owaffe ateesezza ebisanja 3, ebisanja 2 abadde akulembera tulinda kino ekyokusatu ng'omwaka guggwako tulabe ani anaabakulembedde mu kuteesa. Ndowooza nti kituufu Sseggona okkomawo era mubaka ow'ensonga ate naddala mu lutalo luno lwennyini lwe tulimu olw'okununula eggwanga lwetaaga ababaka ba paalamenti abamalirivu abasobola okwogera ku nsonga n'etegeerekeka. Naddala wano mu Buganda abantu bakolamu ensobi. Tukoze ensobi nnyingi mu Buganda. Kakati bw'olaba ng'omusajja ng'Abudu Katuntu ng'asituse okuteeseza eggwanga, naawe otunulamu n'olaba mubaka ki eyandibadde asobola okompitinga n'Abudu Katuntu. Ababaka abagundiivu ng'abo wano mu Buganda tulinawo ababaka ndowooza nga bana bokka naye ng'ababaka bangi, naye ababaka b'osobola okwogerako wano mu Buganda osobola kwogera ku Sseggona, osobola okwogera ku Ssemujjuŋŋanda, osobola okwogera ku Muwanga Kivumbi, osobola okwogera ku Lutamaguzi, osobola okwogera ne ku Ssekikubo. Bwe mba nnimbye mutunuleemu mulabe abo ababaka bw'ova ku abo oyogera ku ani mu babaka mu paalamenti. Waliwo abeetaaga okutendekamu bagende nga bafuna obumanyirivu mu bye tugenda okukola kubanga paalamenti yeetaaga bumanyirivu. Paalamenti yeetaaga kulowooza bulowooza nti nange nsobola okugenda mu paalamenti n'okeera ku makya n'oyambala engatto. Toyanziza endowooza yo. Waliwo omulala awagamba nti Sseggona abeerewo. Lubega Sseggona nkali amaggwa. Tugamba nti otumujja mu paalamenti, paalamenti egenda kubeera ng'evuddemu abantu b'ensa basobola okututeeseza tuve mu kukyamuukirira okutwala omubaka we bagenda okuwa ku floor ya paalamenti aleme kwogera wadde ebigambo 5. Tumulabyeko anywesa Kibalama amazzi, tumulabyeko ng'ekibiina kyaffe ekya NUP kigenda n'akinunula. So nno nze nandisuubidde weewaawo Sseggona teyaweebwa kaadi naye bannabusiro bennyini bamutaddeko eriiso George okulaba ng'addayo mu paalamenti. Ate nga weetuli okukozesa amaanyi gonna okulaba ng'omubaka waffe waali owa Busiro East. Busiro East eno ekyalina omubaka Medad Lubega Sseggona okulaba ng'agiteeseza nga bwe kisoboka, si yakukyamuukirira. Era ntegeeza bannabusiro East mwenna nga nsinziira wano e Bujuuko, omubaka waali ow'ensonga agenda onnunula ebyaffe. Bantu bangi nnyo batuwaliddwako ebintu byabwe n'avaayo n'abalwanirira ewatali wadde ennusu, ewatali wadde 10. Ettaka ly'abantu ligenze naye ng'abantu tebabitunuulidde nti mubaka asobola kukola atya. Abantu abamu babadde balina ensonga nti omubaka tabookyayo. N'ekizibu ky'omubaka yali tamanyi nti omusajja omukulu asaba. Kyonna mmwe mumusaasire. Tegera bulungi nnyo. Ate baamufuna bubi omubaka tayokyeza mu kamera. Ffe atookyayo. Era nkunga bannabusiro East mwenna omubaka abookyeyo tutambuze ensonga mu maaso. Bannaye ono alabika yalidde naye ekikulu kiri nti ayimiridde ku kigambo kye, ayimiridde ku nsonga. Kaakati tukyalinayo wa Sseggona. Omanyi abantu bagenda balowooza nti Sseggona bamukyawa, naye wano we tukuŋŋaanidde era waliwo ababa bamwagala. Tukyalinayo wa Sseggona.
babiri bokka ekyalo kiriko babiri ekyalo kiriko abantu babiri abagala Sseggona fe abasigadde tuli bawalukagga kati kankubuuza olina buzibu ki ku Sseggona Sseggona oyo tebadde buzibu bw'amaanyi niwe babanga bakidde nkya ne bagamba nti addeko wabbali ne batamuwa kaadi yandizeeko wabbali mu nkola entuufu ey'ekibiina kuba yandifudde omuntu obuvunaanyizibwa n'asigala ng'akola ki ng'awa amagezi nga bamwebuuzaako ekyo kyandikoze amakulu ate okusinga yandikoze ki okuvaayo najja nayekola ki ate n'alwenyigiramu olwokaano agamba mumwogeredde nnyo naye yeesiga Katonda we oli ayinza okugamba nti nkwagala nnyo naye okwagala okutalina bikolwa kuba kufu lwaki nti Busiro East nga Busiro ffe tumubanja okuba nti tadda mu ffe kuwulira birowoozo byaffe ye atwala bibye mu palamenti nga ye omuntu naye wano twetaaga omuntu ng'akomawo ne tumubuulira ebituluma n'abikolako era olwaleero ntwala omukisa guno okubategeeza nti Sseggona bw'aba akyayinayo akadde akeetereza yeetereza atule mu ofiisi ye bano abaana abazze babe nga bamwebuuzaako nti muzeeyi wano tukoze tutya naye bw'anaagamba nti nze avuga sikuwaamu gwe atudde ku pasenja tekijja kukola atuule mu ofiisi ye tumuwe ekitiibwa kye nga jjajjaffe mu byobufuzi tumwebuuzeeko awagaanye ekyo ekitiibwa kyagenda kisigaza naye bw'ataakikole n'ajja ku muleesi abaana bagenda mulabisa naye nga yajja yeewandisiza yadde yeewandisiza akyalina obudde obuga nti neeyunze kuwalukagga Busiro East egende ku ntikko nze kanze mu ofiisi muwabule wonna awanaaba wasobye obudde akyabuyina yesebo Sseggona yasabye abamwesimbyeko bamwegatteko yasabye yebale nnyo kusaba naye nze ku lwange Walukagga manya nze mpagira Walukagga era nze ndi wa Walukagga naye kyenjogera ku Sseggona nsuubira muno mu kyalo kyonna nze omu ku baasooka okumuwagira nakati nkyamwagala Sseggona ng'omuntu naye simuwa kalulu olw'ensonga emumisa akalulu yeeno tamanyi bakama be wanaamanya okutegeera bakama be be baani olwo ndowooza anaafuna amagezi agasobola okubawa ekitiibwa tosobola kudda ku bakama abo n'obatyoboola bw'otyo nga bw'atyoboola kati essaawa eno bw'aba ng'agenda ajereegerera abantu kale agamba yeesiga Katonda kituufu okumwesiga naye naffe baajerega tuli bantu ba Katonda kitegeeza bw'ajereegerera abantu abali abalonzi ate nga be bakama be abaajereze Katonda ekyo oba abadde akimanyi ekyokubiri nze nali mmanyi nti Sseggona we bamumma kaadi agenda kudda mu ofiisi awabule banne ababuulire entambuza gy'abadde atambuzaamu abawene ku magezi kuba amagezi si gage gokka tebaba bajja mutwe gwe gokka nti gwe gulina okubeeramu amagezi gempa Sseggona kuba tukyamwagala era nze ndaba ebyo byagenda yeekola tebimusaanidde kwekola akakkane atuule wansi ayite Walukagga mugambe Walukagga wampangula mu kamyufu nti ye kaakati ssebo nti kankuwabule obudde wadde nga yeewandiisizza era obudde akyabulina obunoonya Walukagga ne Walukagga asobola okunoonya Sseggona tetujja gamba nti yanoonye Walukagga ne Walukagga naye muwa amagezi anoonye Sseggona bakwatagane amugambe nakuwangula naye nga bwe nakuwangula jangu tukwatagane tutambulire wamu Sseggona adde emabega wa Walukagga tusobole okugenda mu maaso kuba tuli mu struggle eno bw'ogenda nga owenyeza abantu kati nga Sseggona bw'awenyera kikyamu ate nga yeeyongedde kuwenyera kati nga tannawemuka kuba kino amazima gennyini Sseggona we bamuwangula kano agenda kuwemuka buwemusi era ne mu byobufuzi ayinza okusangukamu so ayinza okubeera nti kati Sseggona alinga nga mubadde mu lutalo ne mulwanagana
omujasi wamwe ne bamukuba okugulu n'amenyeka, tekitegeeza nti olwo takyaddamu kulwana. Bamutwala ne bamuyunga, oluvannyuma n'addamu n'akola ki? N'alwana. Naye Sseggona oyo bw'agenda nga yeewaga bw'atyo nga yeewaasiira, ekigo kimwolekedde obutadda na ku maapu ya byabufuzi. Ebyo bye bigambo byange. Sseggona mukwano gwange era mulaamira. Bw'abanga ayagala kubeera mu by'obufuzi ave mu kalulu ka Busiro East, agende ewuwa atuule, asigalemu nga muwagizi. Bw'ajja nga muwagizi nakati tuyinza okubeera nga tumwagala okukamala, kuba ajje nga muwagizi. Naye bwadda ku musajja oli eyafunye kaadi n'amutandika okumujereegerera, n'atandika okumufuula ddiikuula ani Kapere. Nsuubira Walukagga oyo si Kapere, kuba yasuula ne kampuni y'ebizigo Namba omusajja oyo. Kati awaayo leka ekigo kyagendako simanyi gye kigenda kumukomya. Kati mbadde nsuubira nti mu kifo ky'okumuyita Kapere yasobodde omuwangula. Kapere bw'aba yasobodde okumuwangula, ekitegeeza nti era akyasobola n'okumusuulira ddala. Amagezi si gage yekka, si yagafuna yekka. Era twali tetumanyi nti oyo Sseggona mu nsi muno gy'ali yajja buzzi ne tumulaba nga Walukagga bwe yakoze eki, bwe yazze. Bwe kiba nga kyekyo nga yazze nga Walukagga nga bwe yazze, era akyasobola okudda. Ekigo ekimu tekyobeera baana kuseka. Abeereyo awa amagezi, aweze emisango gy'ekibiina, aleme kudda eri kwefuula ddiikuula. Kati ye ayita banne bakapere, naye kati ye yeefudde ddiikuula. Simulabangako ng'azina, naye kati omuziki gwe gwakuba gusinga n'ogwa Walukagga. Gusinga n'ogwa Walukagga namulabye. Era kati kuba ndaba awanika ebisaawa tebikola. Saawa yonna atema. Sseggona kati naye obuyimba abutegeera, wadde basoose tebakkiriza mu muyimbi. Manya n'eddoboozi nze bya Ruwanga Richard nga bwe nasooka okumwogerako. Olwaleero kamwogereko nga ndi mukkakamu, kubanga bw'otunuulira olwaleero ng'ensi eri mu change, erwana change, ate gavumenti ejja enoonya change, ye Walukagga abadde agiteesezaamu for almost 2 terms. Yes ssebo. Era mwami Sseggona mu bino byonna mujjukirako ebigambo kambiddemu, mujjukirako ebigambo bibiri. Ebigambo bimuva mu kamwa nti eyababba ye yanziba. Ekyokubiri mujjukirako kulemwa kutwala ssente mu bbanka ng'omuntu omugunjufu, oba okuzitwala awaka ewuwe, oba mu kampuni ye n'azivuga n'azitwala ku washing bay. Kanzere yes. Ssente nze mu kulaba okwange ndaba nga yali azijjenga mu kibiina kya Koksase, kubanga abantu abali mu corrupt ssente bazitambuliza mu motoka in such a way. Kati nze ndaba nti ng'akasiimo ka munne mwami Mpuuga Masias, era nga bwe yamugoberera ku lukiiko lwe olwasooka nga ye mugenyi we gwe yayita mu kibiina kyali avuddemu ekya Nuupu. Kati kino kitegeeza nti mwami Sseggona bw'aba alwanisa kibiina kye mu ngeri ey'obwekusifu, kubanga kyamuwa kaadi at first n'ayitamu ebisanja bibiri. Kati olwaleero kigambye nedda tuleese ono n'akichallenginga, which means olwo teyali munyakibiina lwiyo, wabula nze mulaba kati nga anoonya bibye nga bw'oyogedde obulungi. Singa abadde tanoonya bibye, emyaka ebisanja bibiri mwami Sseggona talina katebe konna mu kyalo kyonna ekya LC kaako abantu baba bafiiriddwa yadde katenti batuulemu abantu b'ekyalo ekyo okwetoola Busiro East yonna nga memba wa parliament. Era kyova olabira lwe yayita wano ng'ava mu nomination day, abantu bonna okuva ekyebando, bino mbyogera naye abimanyi mu mutima gwe simukonjera, okuva ekyebando bamugamba nga eyakubba yatubba genda, eyakubba yatubba genda, ku kkubo yera atuuka mu kino ekyalo kyaffe ekyebujuuko n'ayitirawo nze nali ntudde awo. Bonna baava wano nga badduka nga bamugamba genda, eyakubba yatubba. N'ekireka bw'atyo. Ate
nze nani badde ndowooza nti afollowinga ebyobufuzi oba asobola okuba nga yafollowingako nominations z'abalala bamuddirira nnyo ng'eya mwami Walukagga aba yakiraba atya kale nze nkomekereza nga ngamba bwe nti mwami Sseggona yandibadde yeewa ekitiibwa ng'Omuganda abadde alwanisa obwa bagamba nti balwanisa bwa nakyemalira yandibadde asigala nga muwi w'amagezi ku baana abaana bato kubanga olwedde naye akuze so si kulemerayo mu buyinza ate nga gwe balwanisa nabo bagamba nti alemeddeyo. Tetwakifunye mu buzibu olw'ensonga buli omu waddembe oteekera mukolo gwe waba akoze eki bw'aba ayagadde. Ate bw'otunuulira nti embeera yabaddewo omuntu okuteekera omuntu omukolo ewaka we wayinza okubaawo ensonga nti yabuliddwa n'ekifo wayinza okugamba nti kantegekere wano omukolo nasalawo nagamba waaye kantegekere ewange oba n'aba n'abeewange nakola ki n'aba n'abeewange oba oli awo y'ensonga ng'eyo. Naye njagala okwogera ku mukulu Walukagga yamaze okwewandiisa bigambo bibadde bingi nga byogerwa nti teyasoma era yo tajja kusobola kwewandiisa naye kyawedde yabaze ne yeewandiisa era abadde bagoberera obulungi oluzungu yadde alwogera bulungi era nekituwa essuubi ery'amaanyi nti newanabeera mu paaliyamenti tuyinza obutajjula kuba badde baga teyasoma anaateesa atya naye oluzungu yalwogedde bulungi. Ate ebintu bino ebyokukulembera ebiseera ebisinga abantu balowooleza nnyo mu kusoma naye nga ebintu by'obuweereza abantu byebaagala tebaagala nnyo muntu kusoma. Abantu baagala buweereza, abantu baagala bakolera byebeekola ki bye beetaaga. Otunuulira abakulembeze be tulina abamu abadde baza eggwanga baasoma. Omuntu akola ekintu nga yasoma nga naawe ataasoma tosobola kukikola. N'olwekyo tetujja tunuulira nnyo bintu bya kusoma naye tujja tunuulira nnyo obukulembeze bw'omuntu obusobozi bwe kikyali. Mbalamusizzaako mwenna abatulaba. Erinnya Ziwa Swaibo. Naye ebyobufuzi bya Uganda abantu abasinga nga bwe tubiraba si bwe biri. Parliament yali badde yeetaaga omusajja nga Sseggona kubanga ebyobufuzi tubiyimiririza ku kusoma era omuntu bw'omulaba nga agenda mu Parliament nga teyasoma bamugyeyo. Ekimu kubikakasa nti biyimiridde kusoma basooka na mpapula za buyigirize. Ekyokubiri ebyobufuzi bino byali badde byetaaga omuntu n'asooka atendekebwamu naye Sseggona nze nali badde mwetaaga ng'omuntu naye waliwo embeera weetuuka nekikuyitirirako. Sseggona ayina okitegeera nti si yategeera yekka mu nsi yonna. Bangi abategeera naye nga tebali mu Parliament. Bw'obeera nga tofunye mukisa ekibiina kyeweerippamu kuwa kaadi yali badde akola ng'omusajja omukulu. Mwami Sseggona ayina omulimu gwe n'atuula ewaka. Nze singa nze mbadde Mwami Sseggona nalitute n'omwezi mulamba nga ndi mu luwummula. Anti Sseggona bino byagenda okukola bya muswaza. Omuntu abadde omukulembeze w'Emmengo nze bw'oyogera ku kabaka wange sina kirala kyenziramu naye omuntu abaddeko omukulembeze w'Emmengo bw'otandika okukola ebintu ebifaanana nga Sseggona bye yakoze ekitiibwa kyo kiba kiweebuuse. So ensonga yange Sseggona musajja mulungi yali badde omuteeso omulungi nga Parliament yebweyagala naye ebyobufuzi bya Uganda si bwe bitambula si gwe musingi gwe biriko. Ffe tubiraba bulala naye nabyo bitambula bulala. So n'olw'ensonga eyo ng'ayagala okusigaza ekitiibwa nga bwe bamuyita nti ow'ekitiibwa aggyeyo empapula zadde eka atuule asigaze omulimu gwe gwe yasoma. Mumujjukira ku statement ya golo za Arsenal ezitawangula bikopo. Sebo abaseno bakunyiigira era si basanyufu gy'oli okukwata ttiimu yaabwe n'ogigeza ku Sseggona. Awo tuba tutandika Sebo naddala nti yeewandiisiza badde abamu baamugaana okwewandiisa. Neeyanziza nnyo Sebo. Neeyanzega okuddamu ne mumpa omukisa okubaganyako ku nsonga z'obukulembeze.
Erinnya nze Nsubuga Emmanuel ndi mukulembeze w'abavubuka ku kyalo kino Bujuuko ekiri mu sub county ya Wakiso ate ekiri mu constituency ya Busiro East. Mukulu angambye nsooke njogere ku nsonga ya Seno. Sigenda kubeetondera kubanga nina emyaka 29 kati ate nga Seno yakoma kuwangula emyaka 21 emabega ekitegeeza nti yakoma wangula ekikopo nga nina emyaka 8 so sijja kubeetondera naye ensonga z'obukulembeze zino nzibu nnyo olw'ensonga nti buli omu azirowoozaako nga lwabeera ayagadde. Bwe mwava wano nafuna omukisa n'enzaamu n'ensinkana Honorable Sseggona naye meeting gye twalimu nze bwe twalimu nabo nabagamba nti omukulu muwa amagezi aleme kuweewandiisa n'ate kyankola bubi nti yagenda ne yeewandiisa yadde ssemateeka amukkiriza yali asaana akomaawo. Ekyayongera okundagira ddala nti nno yaluzinga abantu bakulembera tebakyamukkiririzaamu. Olunaku lwe yava mu nomination yayita wano ewaffe naye nga tosobola kulaba yadde omuntu n'omwamuwaana. Era waliwo mukwano gwange yali e Buddo gye bali batadde olukungaana olwo namukubira essimu ne mugamba amagezi ge muyinza okuwa Honorable ku byala bye adde buzi waka awummule. Ne munnanga ayinza okuba nga yalina ebigendererwa birala ebisinga ku ffe bye tulowooza n'asala wajje naye ng'abantu nga bo tebakyamuyinamu bwesige yabuluzinga asaana awummule ng'omukulembeze omulungi. Emyaka 15 tegibeera mingi ate tegiba mitono naye babeera nga bakukkiriza n'oweerezaako kisaanodde waka oyigiriza abo abeetaaga okuyigirizibwa. Waliwo ensonga ebadde ekwaganyizaako nnyo ebirowoozo ensonga ya Honorable Walukagga nti teyasoma naye ate Honorable Walukagga ali na ku university mu mwaka gwe ogwokusatu. Ku university tewagendayo mwana wa P2 tewagendayo wa P5 yadde wa P7 so ekyo ndowooza kive ne mu ddiiro abantu bakijjeko ebirowoozo. Neeyanza nnyo ssebo neeyanzeege. Erinnya n'eddoboozi Ssaalongo Pawulo nze njawukana ndi mudomo ku Tipate. Endaleebo oba n'abeesimye bono Walukagga ava Kinyere ndi w'Emateete semba buli twawula wakati awo. Walukagga kubekulembeze bwo si mubi ane Sseggona sijja musalira musango nze omu sijja musalira musango banyina bebeesimbye abawera n'ebisanje 10 bane ne muzeeyi tawummulanga ali mutuga nti Sseggona awummule ndaba nga tuba benkanya nze omwalira bagenda mulesi agende mulesi lesi esalewo nze omwali aliko e Buddo ebigambo bingi ataali ayogera bingi nze naliyo n'olunaku lwe yeewandiisa. Sseggona abantu byalina baba baali batono bye yayagala nze nganze bye yayagala bo waliwo ebigendererwa bye yayagala era abangi baali baddewo naye abo bye yayagala ate abasinga era baaliyo ze bina baaliyo sikozesa bukyayi Sseggona simwagala Walukagga simwagala bonna bange naye olwaleero bonoonya nze Walukagga ninjagala asigale ku mmeeya yali akikoze bulungi asimuke ekisanja ekiddako nga nze omu era ninjagala Walukagga ajja ekisanja ekiddako nga nze omu naye abangi baasalawo ne bagamba nti Walukagga ajje tuwali buzibu. Tulina ekimu kizibu kimu abangi betukulembera tebaasoma ensonga enkulu wendaga abavubuka abasinga baagala ntuwaddemu kawaagi tuwemuka tebafunira abakozi byokola tebamanyi nti eriwo teesa bamanyi nti omubaka akola amakubo akola enzizi naye si mulimu gwe zanga manyi omubaka byalina okukola alina kuteesa tika palamenti gavumenti kunika kukola ebyo tumutuma kuteesa n'ebirowoozo byaffe ziwe mu kyo kimanyi naye abasinga baagala basange naye mu geeto abaguli obuwalagi
Ompaddemu kanu tolina kiwampa ayakubba yanziba kitubu yakyogera abo ne bakiremerako nnyo bayala ategeeza ti gavumenti eriwo tufune yatubba bemba sireze nange mbasifunye naye kale abasinga bakitwala batyo oli ali Lumonde omala ali Muwogo buli muyame bwawomerwa muwagira agende mu leesi bwaswala si musango ajja kuddewo yebake akole ebibye amaanyi gali mu bantu ebigambo byange abankumi atakumira mpeera omukulu ono alina nno kaleese mu ddiiro lwakuba kagazi naye oluusi ffe abalonzi tetumanya mulimu gwa mubaka twagala tuweeyo waragi twagala wakyamakowana tuweeyo ku ssente naye nga tetutunulidde omulimu gw'omutuufu ng'omubaka gweguliwa. Erinnya Ziwa Swaibu liddamu kakati ensonga z'omubaka wa paalamenti kwalibadde kuteeseza ggwanga bwe bumala okuteeseza eggwanga n'okujja nga bagoberera enkola za gavumenti zeeyina okukola mu ggwanga kwe kuli obukiiko obwo nga bukosase n'obulala obuteekerateekera eggwanga naye olw'okuba nti mwami Sseggona yali alina nakali akagambo omuteeketeeke yali alina okumanya ekika ky'abantu bakulembera abo baganda bwe bagambira nti ensobo ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo kitegeeza abangi bwe basonga bwe bakola ki bwe kiina okwabikira kati olw'okuba nti abantu ba wano yabategeera nti mbyobufuzi byabwe baagala kino kye balabyeko tebategeera mirimu gya paalamenti mulimu ababaka ababadde mu paalamenti obwo sigenda kumenya kinoomu nga ayinza okuba taagenda nga ku fulo ya paalamenti kuteesa nga tamanyi na biteesebwa nga n'olulimi oluteesebwamu lumukalubirira okwogera naye ng'era abantu basigala bagamba yewaffe n'olw'ensonga enti mwami Sseggona yali alina okumanya ekika ky'abantu bakola ki bakiikirira nti kino kye baagala ng'omuyivu ndowooza ensonga naye ng'emirimu gya paalamenti kuteekerateekera ggwanga okuteesa amateeka n'okugoberera enkola za gavumenti zeeteeka mu bantu ba wansi oba aba bulijjo. Kenjagala okwongerako omukulu kaleese nti ak'omubaka emirimu gy'alina okukola kituufu nnyo nti omubaka omulimu gwe kuba kukola ki kuba kuteesa naye ate yadde kuba kuteesa olina okujjukira ku balonzi bo tulaba ababaka bangi bakoze ebintu eby'enjawulo yadde nga si mirimu gyabwe naye ne babikola. Nze ndi musajja mu Katuliki tulina bafaaza emirimu gyabwe giba gya kusumba kubuulira ffe ekigambo kya Katonda naye ate tulabe bafaaza bangi baweeredde abaana bakoze ebintu eby'enjawulo naye nga si gye gyandibadde emirimu gyabwe. Lwaki? Balina omutima ogulumira oba omugabi ogulowooza ku balala. Tulabye mukulu Sseggona emabegako awo twamulabako mu bulungi bwansi naku tezinnayitawo nnyingi nnyo netugamba ye mubaka waffe tulinga tubaire tumulaba leero akoze ne ku bulungi bwansi lwaki kize mu kaseera kano tulinga badde tabikola. Omubaka yadde kuteesa naye ate olina okujjukira ku bantu onobako obuntu bw'obaddiza naye ne basanyuka bamanya nti omubaka waffe akola ki gyali. Ffe abantu abamu abalonzi ojja kwesanga bino ebyokuteesa tebabimanyi bamanyi kimu omubaka atukoledde ki baako ko bakolera kuba naakujjuukira omukulu yayogedde ku ntebe zero si omubaka asobola okutta omusaala gwa mwezi gumu n'asobola okugulira ebyalo byonna byonna obutebe ne buba 10 oba 20 ne bamujjuukirira okwo nemanya nti tulina omubaka waffe yadde omulimu gwe kukola ki kuteesa. Ezo ssonga zange ssebo erinnya Sita Henry. Tiwadde oli mubaka naye osobola okubeera nga weerekereza ku kyofuna n'obaako kyowa abantu bo. Nze nno kyendowooza ku ekyo waliwo obuvunaanyizibwa n'okwetuma obuvunaanyizibwa. Katugeze nti olekedde omwana ewaka yoza ebintu bw'omusanga afumbye emmere nga asimudde n'ennyumba omukuba. Kakati omubaka bw'obeera nga emirimu gy'okuteesa na kuyisa amateeka na kulondoola nteekateeka za gavumenti nze ngamba bw'okola bino ebiringa ng'ennyongereza teguba musango naye ate kati ennaku zino bw'otabikola ate gufuukira omusango kubanga abantu babeera tebalaba buweereza bwo.
nekyakyenjagala osembyayo nti ennaku zino abakulembeze abaluzinze ebitiibwa byabwe mu bantu balekerawo okusomba abantu. Balekerawo okusomba abantu babeera bakkoye beesonyiwe kakati ennaku zino bayize omuze ogw'okufaanana nga mwami Museveni basombera ddala abantu okubatwala ku nkuŋŋaana zaabwe ate yadde basomba ate era bajja batono. So balekerawo omuze gw'okusomba abantu. Omuntu ajje buzi ku mukolo gwo gw'otaddewo ng'akusiimye ng'akwagadde. Neeyanziza. Amanya Nalongo Mbabazi. Nze nziramu kikakaatiriza nti abantu ba wansi ffe tetumanyi by'amateeka. Ekintu ky'otegeera kiri kimu kikolwa n'okola ne tulaba nti okoze. Okola bulungi bwansi tewali atakyagala ekyo kubanga obuyonjo nsonga nkulu nnyo. Naye oluvannyuma lw'okuteesa ng'abakulu bano bagambye nti ababaka bateesa. Oluvannyuma lw'okuteesa anaavunaanyizibwa ku kulaba oba ekyo kye muteeseza kiteekeddwa mu nkola. Abeera mubaka oba beera ffe abantu ba wansi. Banga ffe tusigala tulinze kiri yayogera kino eyo point naye nga tekinakolebwako ne tusigala nga tukyebuuza. So wekiba nga tekikolebwako tusigala tugamba nti omubaka ono talina kyatuyambye takirondodde okuba nga tutuuka ku kye twagala. Ekyo kye kyange ssebo. Ssebo yansonga ya kuteesa. Mpozi abantu baffe omubaka alina byakoze. Naye ekizibu ekiri tajja kuloota ebimu apala tagoberera. Tajja kuloota gwe kyoyagala. Ne bwe mpita awamu alina byatuusizzaako. Yana abamu badde byako abamu babikoze. Wakisi eno nnene busiro muki? Munene. Kati nga bwali omunene okumumatiza olwawo waliwo basaidiemu gyogiyitanga nti ate omubaka abeewo ate omulala nti abeene ebyo byonna affe tumufunyemu abe bamuwa bamufunamu. Nganze mbisanga. Kati abamu balina embeera abo bayikolera abe Naluvule abe bugiko mumuwe ffe kitumumanyi abadde agaba basale kyemmanyi. Era babafunye basale bali bazifunye era wali abazifunye banga abamu maze mmanyi nina bempako n'obujulizi nga bazifunye. Naluvule nene mmeno mbitundu byenu abana abadde alina bayamba. Naye toyinza kuyamba buli omu tategedde n'omanyi aliwo omusango mugamba nti oba muyabawo mugende mu wakalulu nze yampa. Bw'omuganda abadde abeerawo nti abadde abeerawo ku lulwo nze tiyabaddewo gwe genda omuwe. Kati abamu nganze mbasangamu embeera eyo. Kati ze ne ŋŋamba nga Mukama ye mukulembeze simunenya kuba n'emyaka 6 bakomawo ne muzeeyi alembeddeko. Bw'aba akoma mulesi akomewo kalukasalewo. Abanyayuganda bantu abaasoma. Njagala ensi yonna emanye nti Abanyayuganda baasoma yadde bali mu mbeera embi bategeera buli kimu ekitambula. Ate era tumanyi emirimu gy'omubaka era gye tumutumira mu Parliament. Naye oteekwa okumanya nti abantu bange era kanzireyo okwo mbabuuze kye balina okunteeseza ki ekibabulako. Si kugamba nti gwe wasoma ojja kumalira abantu bo constitution yonna namba. Kubanga ebirowoozo by'abantu biba byanjawulo. Ne mu areas zaabwe waliwo ababa babulwamu ebintu ebimu amakubo, amataala, ababulwamu ebintu by'okubateeseza mu ngeri y'obulamu. So si kuteesa by'amateeka byokka nti okome mu bya Parliament nti ojja kuteeseza abantu bange ng'ate totuukayo ku ground. Kale n'olwekyo obutatuuka ku ground obwa Mwami Sseggona kyetugamba nti katukyuseeko tulabe oboona n'akyusa ku ground kubanga oli abadde tajja mu bantu. Naye amateeka abantu n'ekitwalo mu Parliament fe abantu ng'abaawansi tukimanyi ne bwe tuba nga twasoma kitono. Weebale nnyo ssebo. Amina. Eyo ensonga aweetu weeri wanaaba bw'ekipya ekizze wakati wa bavuganya tujja kubanga ate tukikoonako. Ensonga ey'omu nti tunenya ababaka ba Parliament oba abakulembeze baffe obutakola naddala ba national. Naawe soko wetunulemu ewakaawo nga tonnaba kunenya munno. G'oli mutuukirivu ebitundu 10 makaago. Era ojja kusanga ng'olina abaana bakwagala n'abatakwagala. Era ojja kusanga nga bw'okoma wewaka waliwo abayinza okukola ki? Okwaniriza waliwo bayinza obutakwaniriza. Waliwo g'ogulira empale waliwo g'otagigulira.
Onfuna bulungi. Twakulira mu maka g'abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda. Ekisooka kyokubiri. Tujja suula material ate twejjusa oluvannyuma. Nze nzijukira 2021 nga tulonda kino kisanja kigenda okuggwako. Twalonda ekibiina kimu ne tuweera bwezi. Naye ebitundu ebimu tukaaba. Tulina ababaka, tubadde n'ababaka 58. Naye ng'ogenda okusanga tulina ababaka 58 abali ku floor ya Parliament abateeseera bye bafulumya. Onfuna bulungi nga ababaka 5 basigadde bali mu nkubo za Parliament mwe bateeseza, mu madala ga Parliament mwe bateeseza. So naye ng'omubaka gwe tugenda okujjaira Bannabusiro East. Era bangi nze mbakubiriza nti tugenda kaaba nga getukage tukomba nti tukaaba tutya nti oli asobola okukwata emitwalo 2 n'akutwala mu lodge naye olumala okufunisa olubuto n'akusuulawo ne weerabira nti oli akeera ku makya n'agenda mu bazadde bo n'akwanjula n'akola ki n'akusasula n'akuleeta mu maka. So nja kubiza Bannabusiro East kuno tulonde nga twegendereza, tulonde nga constituency yaffe teva, tulonde nga Busiro gundi yaffe tetugijja ku map. Okitegeera tujjukira bulungi nti twalonda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyaddondo East. Era bwe yavaayo n'asirika ow'amaanyi yaliyo. Kyaddondo East tebadde terabikako konyera mu babaka abateesa. Okitegeera bulungi. Naye nga tukyakwatiriddwa Kira, Busiro East, Mukono nga ze constituency ezimu ze tulina ezivaamu abaka Parliament abakola ki abateesa. Naye waliwo omubaka gwe tugamba nti walugamba nti nkooye naye ng'ozaawaani. Ekyokubiri kyekireeta abantu abo obutakola obutadda ku ground bibiina bya bufuzi. Ebibiina by'obufuzi wali wafulumya manifesto tugende tukolera abantu tugende tukole ki. Ono omwana abeera wuwo. Lwaki tomuyita n'omuteeka mu discipline committee n'omuganda ekino bwe kiri ku ground. Nfuna bulungi. Ekyokubiri banna opposition mwenda nga mwagala ovuganya government. Nze nzijukira bulungi nnyo nti government yateeka ssente nnyingi nnyo n'eteeka ssente nnyingi nnyo mu media. Mumwe aba media nnyingi. Mukubeebwa na mpuuga nga bwe yalidde miliyoni 5. Ekyo kyo nkijjukira bulungi nnyo. Naye olwaliro gavumenti yeewaana n'okwewaanira waggulu nti bwe yamala okuba mpuuga n'adda wansi mu abavubuka b'omulembe guno ne mumukuba ne mumuzza eri wansi. Gavumenti yo weeyagala. Buli ajjeeyo omutwe bwe mumukuba ne mumuzza wansi ku ttaka. So banna opposition tetwandibadde nga tukuba omubaka waffe. Naddala abaana bannambi n'ekintu. Abaana bannambi n'ekintu tetwandibadde tetukuba baana baffe. Ndowooza mwalabye ekyabadde Lwemiyaga. Bonna baalugave ne beekubye era bafundikidde bagenzi wa jjajjaabwe Lundugwa abakanya abatuuze. Naye ffe tuli mu kkuba abaffe tubateeka wansi. So bannaffe bali abali mu buyinza ate bo kye baagala. Mwabamwe mu bakube wansi abandi badde bajjayo emitwe muleete abamwe ababuyabuya. Nja kiyita bwe nti abatayinza na kusoboka. So nze naali basabye basibu ne bannyabo Bannabusiro East twegendereze bye twogera nga tetubyejjuse. Amanye eddiini gye nzikiririzaamu egamba nti oba tolina kyakwogera ati batika amazzi mukama osirike. Ate ekyokubiri kibi nnyo okkonjera kubanga omubaka wa Parliament wa Busiro East nkugambye nti bw'oba oyagala okuwera Medad Lubega Sseggona akali amaggwa yera emirandira gyonna okuva ku LC 1 ebyalo byonna ebiri muno n'emiruka gyonna egiri muno egikola Busiro East constituency kubanga tegimutuukiridde. Nze nina n'obujulizi obulaga nti abamu ku bakansalazi baffe bamutuukirira bw'aba mu masente z'amabuga eziwera nga olwafuuka mubi. Onfuna bulungi. Era ne ku luno nayo waataawe bakansala bangi kati nja kwogera ku Naluyima. Yatuusa bbowa zaffe muno mu Nzaalinya naye ekyalo kimu kye kyafunako ate oli yagiteeka na mu maka ge yagiwa kansala atya omu. Ne bbowa zaffe nnya nga zirina okukola ebyalo 4 yazituusa naye zaasirikira mu bakulembeze abamu bakinnoomu. So bwe tuba tunenya omubaka wa Parliament tunenye n'abakulembeze bonna abamutuukirira bonna bameeya bakansalas ne basentebe b'ebyalo bonna. Onfuna bulungi kuba nabo tebafuddeeyo nnyo kikola ki kimala. Onfuna bulungi era mulimu ebyalo ebimu n'emiruka egimufunyeemu. Onfuna bulungi agaba ku ntamu naye olaba emiruka egimu gye gyamikola ki. So bye bigambo bya buli omu n'endowooza ye nga tusemberera okumaliriza Kampala tukwatako twagala okumanya Lukwago abeerewo Lukwago agende ng'abamwe bagamba. Sebo neyanzisa ensonga ya Lukwago yali badde naye awummulamu. Kano ke kaseera tukwaseeko abantu oba amaanyi amapya. Kati bw'owuli abali mu ezo amaanyi g'abadde alina Nakawa bw'agaleeta mu Kampala wajja kubaawo enjawulo. Ekyokubiri kati ate nga Lukwago bw'abanga asigadde nga advisor wa bali mu ezo
kiyinza okutambula obulungi okusinga okudda mu kukola ki mu kontana. Ekyokubiri, Lukwago ono avumbeeramu olw'ensonga nti buli nsonga ejja mu Kampala awo eyita naye yaatavaayo ng'ataakola ki ataagissaako mukono n'aba ng'alinga atambulira mu nkwawa zaaki z'abano baminisita ba Kampala ye nga talina sse. N'olw'ensonga eyo n'alisabye yalibadde adda mabega w'abali mu ezo ne batambuza Kampala bateese ne bali mu ezo oba muteeka ku kifo ekyokumwanjo naye nga basigadde nga bakwatagana nga Kampala okutambula okugenda mu maaso. Naye badda mu leesi kitegeeza wajja kubaawo obutakwatagana, oli bamuwangule akkirize adde waka akole ki, naye ate baba bakkaanyiza bulungi Kampala basobola omusitula naye nga atwegombesa. Ate ng'ono yinginiya Kampala asaana muntu nga yinginiya abuyina mu mutwe kubanga amazzi ndaba gatigomya Kampala. Kitegeeza yinginiya ono bw'abazze andi munamateeka situmuganye naye Kampala simuzi wa misango nti ajja kuba awoza misango. Kampala it is a planner. Tulina mu planingira okulaba nga tutuka mu kibuga ekyegombesa. Sebo nze n'alisabye Lukwago naye atuweemu alekere bali mu ezo tujja kutambula. Ne Kampala amulwaniridde naye bukyanga alwana lutalo mmeka ze yakawangula bamujjako amaanyi ge. Ekitegeeza nti talina maanyi. Bw'aba nga tannawangula tetulaba nti kino yakirwaniya ne kidda, ekitegeeza amaanyi takola ki talina. Ate era ebyo si bya busika muganda wange. Bwe biba nga si bya busika ekitegeeza nti akkirize naye agende alekere omulala asobola. Si kyaddaame nti Lukwago yekka yalina okukola e Kampala. Si bya busika. Nze wano wendi wadde nga sironderaawo mpagira bali mu ezo. Ndi wa bali mu ezo. Era nze ndi wa nkyukakyuka. Olya bali mu ezo ajje bigaane tumugobe tuleete omulala. Ajje akole n'azina obulungi akola ki? Lukwago byakoze byebyo bimala Katonda bye byamutondera. Bw'aba nga abikoze Mukama muwe omukisa ayongere byakoze bibeere birungi. Naye ebirala abirekere ababisobola. Ebyo bye bigambo byange ssebo. Kale yendowooza ya Kyeya. Erinnya Zewa Swaibu. Naye ekizibu kye tulina wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Abantu bagenda mu byobufuzi si tukolera. Bagenda kunoonya mirimu. Banoonya mirimu. Singa ogamba nti Lukwago awummule. Lukwago akyali musajja muto okuweereza. Yalibadde asobola okusigala ng'akola ki? Ng'akola. Naye ekikulu kya byonna si kukola ki? Tebali mutukolera banoonya mirimu. Kyova olaba ne Mwami Sseggona abadde nga jjawo n'awoza eyababba ye yanziba naye nga gy'awoza eyababba ye yabanziba talina kyatuwaayo gy'ayagala okudda omulundi ogw'okumeka? Ogwokusatu. So nti nabana abaliwo banoonya ki? N'olw'ensonga eyo ekibuga kino ffenna kitukwatako ate tukyagala. Naye olwaleero tekigenda kutereera nga baakizza mu byabusuubuzi nga basuubulira mu byabufuzi. Bannabyabufuzi baali badde bakola ne bateekerateekera then n'abasuubuzi ne badda ku maduuka gaabwe ne basuubula. Nze nno ŋŋamba ntya nti Lukwago yali badde abeerawo kuba yali badde muweereza mulungi naye ate tajja kufuna byagenda tukolera olw'ensonga bamuteekako akakunizo ka executive director. Kitegeeza talina mukulu mu kibuga kyagenda tukolera. Ekibuga executive director yakikola ki? Yakitambuza. N'olw'ensonga eyo ababaliyo bagenda kukola mirimu, bagenda kunoonya mirimu so si tuweereza. Amuweemu kuba sibuweereza aweemu n'omulala naye agenda akole ki? Alyeko kuba bagenda kulya. Kubagenda kulya olukiiko olukola gye luli olukulemberwa executive director. Olukiiko olukola era lwe batayagala tebabikola. Kyova Lukwago aludde ng'asika nabo omuguwa kubanga byatayagala bye byalowooza tebajja bikola.
ne babeeraawo mu ndooliito. Kati awemu n'omulala naye bamunenyeeko nti oli yavaawo naye naawe olemereddwa. Kubanga fe abantu abatambulako osanga ebibuga by'ebbali wa Kampala mu mambuka waweeyo nga bayina enguudo empitirivu obulungi. Naye Lukwago ku bisanja byamazeewo wali badde at least Kampala mu nguudo tuzirina. Naye olw'okuba nti si yakola ali ku mirimu byamulema okukola, n'abalina okukola bagamba ffe tubaagalaawo kuba temulonda waffe muboneebonемukko. Bwe munaatandika okulonda ewaffe tunaabakolera ze nguudo embi. Isebo awemu omulala naye yeyagalemu mu keeki y'eggwanga. Mwami Lukwago abadde si mubi, tabadde mubi okutwaliza wamu, naye okukyusa nako kwetaagibwa kuba emirimu mitono kusinziira ku baana basomyeko, abandi yagadde okulembera kusinziira ku kye baasoma gye bali, asobola obbalekeramuko n'ajoba olulala weetutyo nga tukyusakyusa. Kyekyo kye njogerako. Mpozi gwe weesimbawo? Nedda ssebo seesimbangawo, naye nzikiriza nkozesa omukisa guno mbeeko bensabira akalulu. Okusookera ddala nsookera ku Busiro East nga nkunga bannabusiro mwenna nga nsaba tuwe mwami wa Lukaga Mathias akalulu, tumuwa akalulu. Mpozi n'ekirala ne wano ku kitundu kyaffe nsabira Namuyanja Grace akalulu ku bwa kansala, n'omwami gwe bayita Kijambu musabira akalulu, era ekifaananyi kye kiikyo mukulu Jambu Lapsoni mumuwa akalulu bwa chairman LC3 ajja tukulembera bulungi. Byebyo ebyange ssebo. Ono chairman w'abavubuka waali era akyaliwo, era nsuubira tujja twamuwadda. Abavubuka bamwesiga ne bamuwa, era kyemanyi bajja mwongera wanaaba yeyongedde okulembera bulungi. Kyetwagala kukola bulungi n'okola ekyo. Buli wookola obulungi ne wookulembera emyaka 1000 tetukulinaako buzibu. Byebyo ebyange. Era ndowooza muwere ddala akazindaalo asembere ku nsonga ya Kampala. Tugambye Kampala etukwatako kuba gwe mutima gw'eggwanga. Naye waliyo ebyayo, abamu bagamba Lukwago kyakozeeko kimala, abalala bagamba engeri executive director gy'akola emirimu ne ttiimu ye. Lukwago aliyo bubeezi kulya kasente, saawa emu n'omulala akole ki alyeko. So gwe obiraba otya? Bwe kiba kya buweereza nga bwe buleese muganda wange Nsuubuga ow'erinnya bali mu ezo, era naye tajja bukola singa tunaabeera nga tukyali mu sisitimu y'emu eya mwami Museveni. Ne bwe kiba nga kyakulwanira bukulembeze NUP ebulwanire, ne ekyobuweereza era ne bali mwezi ajja abeerawo nga Lukwago. Actually nze ndaba Lukwago alwanye nnyo ku bintu ebimu. Waliwo olwobeera nga ojja kubeera whistleblower nga tojja sobola kugenda okuba eŋŋuumi, tojja sobola kusunga eddoboozi lijjayitawo mu kufuuwa firimbi oba mu kuzuukusa balala tibannange kino kiri mu kubbibwa. Lukwago gw'omulimu agukoze. Naye kiba nga kyabuweereza nga ne bali mwezi agamba Lukwago tokoze toweereza bulungi, era naye bw'anajja tujja mutunuulira nga tutunuulidde Lukwago. So nze ndaba ekiri awo, firimu eri awo yonna yakulwanira bukulembeze. Ani atwala amaanyi ga Kampala? Avudde mu kibiina ki? Kyekiri awo ne si kyabuweereza. Nze ndowooza yange bakama wange ab'ekibiina bajja giraba nga bwe bagirabye naye ye yange. Sijja kwogera kitali mu nze. Ate era nga bye bituufu tebijja kukyukako nga mwami Museveni yakyali president. Tulina kusooka kujjawo ye Kampala ne bwetamba ne banabeera nga executive director yagikulembera nga tewali Lord Mayor. Singa enaabeera nga system eteredde bulungi ejja kutambula bulungi. Neyanziza nnyo, nze sigenda ssaba kalulu nensobola osabira abalala akalulu. Nsabira president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu bamulonde ku lwa Uganda empya fena gye tuyayaanira, etaliimu bubbi wa ttaka, etaliimu kutta bantu, etaliimu kusiba bantu nga tebalina misango n'ebirala bye twerabirako. Nsabira mwami wa Lukaga akalulu
ebanabeera nga bamulabyemu obusobozi kwanza nja musale ne walwa bayinza obutamulabamu busobozi kwero C3 kuba chairman wa Kiso Sub County ensabira Kabuye Tona Akalulu olw'ensonga nzina bye mulabamu bingi ne bakansala z'abalala bonna banaba basazeewo bawe neyanza nnyo seba neyanze amina nnyo kakati nga tuwumbawumba omukulu ssebo tebakulabyeko leero abantu obeeganye leero toliiwo kale twebaza bannaffe abawayo obudde ne bajja ne bawa ku ndowooza zaabwe tubeebaliza ddala mukola ekintu ky'amaanyi nnyo endowooza ezimu ze muwa wano bangi baziine naye nga tebalina mukisa kamera zino batuukako ne baba nga basobola obbyogerako so wawulira kyoyogedde oluusi kyefaanyiza nga kyeyalirowoozezza muli addamu amaanyi n'agamba at least anjogeredde so tubeebaza era temuggyaamu maanyi tusigale nga tukyabawo abantu ku ndowooza zaffe tulabe ate ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula ffe ng'era bwe twabagamba luli mwatukola bulungi nnyo mwakola programu ennungi era netugamba tetugenda sooka kugyongerayo walala katusooke tugikolere wano abalala balijja oluvannyuma kubanga munne tusobola kujjawo birabo bino bye tulina wano ebigambo ebirungi bino tubifiire bwetu tumbale tukyanoonya balala sayidi katusooke tutambule na bano mpolampola sizoni eriddako tujja kuba tujja ne mu bitundu byammwe ebirala nammwe mbeereko kye mutugamba sayidi eyo mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera tunaddamu okulabika nga tuyina era ensonga endala gye tukoonako akuume. The CEO Beauty by Cassandra tuyina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tuyina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tuyina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tuyina bedroom product nako gels sabbuuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 3211 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.